because of bajjajjaffe. Naye ate bwe mwatuuka ne mutukola bubi. Engalo zammwe zivulubanya omusaayi. Katonda bw'atunulira engalo zammwe n'ezaffe tatulabyeko bubambaavu. Mukama asale omusango gw'ensonga wakati waffe nammwe. Mubadde mulowooza mbuno mutumazeewo. Eyamulagula yamugamba kati abo nfuufu namba nga bw'otasobola kubala nfuufu Buganda bweri. Temusobola kutumalawo. Wulira Bayibuli bwegambye. Kyali mu kuteesa kwa Katonda okuva olubereberye Buganda okubeerawo ne Uganda okubeerawo. N'abagamba tewali ayinza kulwanyisa pulaani ya Katonda. Waliwo akazannyo ke nalabye ku Facebook okwo katandikidde mu buntu bulinga obukopo. Oli n'asuulamu akadayisi kalinga akabool akagundi akapiira ne katambula mu bugundi buno ne kakuba. Kati bwe kakubye wano ne bakazizika. Ku kye kakubye ne kategula akalala wano. Kali ne katambula. Nako ne kakuba eri ne bakazizika. Kati muwe kakubye akalala ne ketegula wano. Buli wosiba wabaawo wootegula. Era Museveni atadde omukono ku ndagaano ne Ssebaggala okukolera wamu mu Kampala. Era abalambudde mu mmotoka okutereeza Kampala ebinnya byonna kubanga munnange Ssebaggala akolera wansi wa gavumenti ate nga Museveni ye gavumenti. Kakati bakolera wamu abantu ne baggalawo. Sseya n'akomaawo eri ne weetegulula. Sseya n'afa. Sseya ebyobufuzi ne bifa. Nga Museveni ye yakibala nti bw'akwata Ssebaggala bwevwe olwo opposition abeera agimaze. Ssebaggala kadayisiko ne kakomaawo eri ne weetegulula. Natunuulidde akazannyo kali nakazzeemu emirundi n'emirundi oba nakashayalinze oba saakashayalinze. Nakatunuulidde ng'ebirowoozo byange bitamba ne ŋŋamba oke. Bannanga akazannyo gye kagwereddemu eri nga dayisi eri egenze wali ng'eteebye mu gundi we yabadde oyina ogundi okuteeba. Naye ng'eyabiteguludde egundi yabitandise gye bamukwatidde eri waggulu. Naye buli we yakomya bwe ng'eri wali akategulukuka. Ng'eri wali akategulukuka. Okukakkana gwe munnanga awuliriza. Okukakkana gwe munnanga awuliriza. Gwe munnanga awuliriza. Ng'omupiira guli munda. Museveni yamanya bonna bw'abamaliriza kubanga beesige wuwe. FDC ye opposition zonna zize zonna zikutte tu nezitegulukuka. Kasita nalaba gita ng'eyingidde ewa beesige. Omutima gumenyese naye nga kyemmanyi munyanyi nawe umenyese. Abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba. Ate situka tutambule embeera emalaba maanyi naye topoa tugende. Ku olwo ekintu lwe kyategulukuka. Ani alujjukira olwo? Era Uganda yonna embeera mbi. Besigye bamusibidde waka. Tebakkirizawo omuntu yenna. Ne European Union nayo bagiganye. Owajjita ye n'agenda n'ayita n'agamba okay. Gwe guno omuzannyo gwe mulimu kutuzanya muzannyo. Gwe guno. Bwe muti bwe mubikola. Kale. Eyo dayisi n'esigala awo eri n'etegulukuka. Eri n'etegulukuka. Banne natunuulidde akazannyo kali n'eŋŋamba Mukama ng'oli mukulu. Museveni yali amanyi bonna abakutte. Bakabaka tebakyayogera. Kubanga nabo ne babaagala emmotoka bazinona. Byonna bye baagala babifuna. Era kakati abasajja ba Kabaka ku byalo bonna babawadde obugaali. Naye Museveni ojooga. Bafunye obugaali abatongole bafunye pikipiki. Naye nedda Mukama. Abatongole ba 1950 be baali bayina pikipiki. N'ababiri abiri mwemeka namwe muyina pikipiki. Tuvuga livanso oba tugenda mu maaso. Edda mu 1950 ng'omutongole yalina pikipiki mu 1950.
bannange era ne mu 2020 muke era bannange era omutongole avuga abatongole babawadde eggaali abatongole babawadde eggaali talateze eggaali za yero eggaali za yero za NRM ne bannayi basajja mmwe mujoga ng'amanya abo bonna bw'aba abalina dayise ebeekomyawo neetegulula ttyo eyo eri neesimbula kakati ate bannaye nze ndiredde ogenda nfukamire kavule abaana bo kavule baagala ebitiibwa inze minisita nja kufukamira mbagambe bajje mu iPod abaana bafuuse kizibu baganya okujja mu iPod tebaagala sente ziri mu iPod ffe tuzaagala balemeza sente mu iPod lwa butajja kati abasajja bagamba bwe bati jangu abakolimire kuba bagenda kulya byonna babimalewo Museveni tugenda kulya byonna bye mubadde mulina bye mwatubbako naye bannaye mmwe abatanayingira mu Uganda empya mulina problem anti Museveni wakoma ffe tutandikira gwe Museveni kasitakoma mu birowoozo byo nomanya nti kati yakoma wano ogenda kunyumirwa obulamu naye bw'oba okyalinga Geoffrey twayagambye bannaye muleke gavumenti ejja ku luno bwe sibakuba bikonde luno oluguudo lulimwe nga siyeze Museveni bw'anaakoma mu birowoozo byo n'otandika generation yo ogenda kulaba ebintu mu ndaba mpya kubanga wakoma ffe tutandikira naye ne be batumye okukolima mukamwa kaabwe mulimu mukisa ebigambo Mayambala byayogeredde mu lukiiko e Mengo Katonda n'abikyusa n'abitunuza Museveni naye mmwe musaaga engalo zaffe ziri kirini tetuyiwangako omusaayi gwa munyarwanda abanyarwanda bayiye omusaayi gwaffe n'olwaleero waliwo munnayuganda afudde ng'omunyarwanda yamunyatudde ne wenjogerera wano waliwo gwe bateese okutta kati naye Bayibuli egambye tulinga nfuufu tetusobola kubalibwa bateekawo kampani za baasi zibasomba zibajjuza mu Uganda baganya okuwera bali luddawa batuterembodde Katonda waffe atudde ku ntebe ey'obwenkanya mutuse mu malwaliro ne mwewaana n'okwewaana mukuta abaana abato ne mubawa ebiweke nga bibajja wali nga bakyali kinyamanyama bakyali kisaayisaayi ne mubatandikira waawo lubuto lwa myezi 2 ne mutandika okubawa ebiwekeweke ne bazaala omwana kati nno leka nkubulire mawube we Uganda omu mawube nga DNA tata ne mama nga banna Uganda mawube omukyoli omu asinga professor omunyarwanda amagezi mawube omulango omu ayiika endusu asinga professor omunyarwanda amagezi mubawe ebigezo yuulusanka mileita mawube omugwe nga mwamononera mu lubuto namumona mumutuuze n'omunyarwanda omu ku bigezo omunyarwanda wamwe gwe mumanyi omugezi nabbi n'abagamba bano abantu enfuufu y'okunsinga bw'ogiraba bwe batyo bwe bali mwatulemesa Uganda tubadduka tugenze tweyiye byaffe tuli eyo gye mwatukasuka gye twalandira kakati mujja muzunga kata Doha 8th of November 2025 twabibasabako mumanyi bwe tubaddewo wano mulina kye mutuyambyeko ffe bwetuto bwe tuli Mukama bwatyo bwe yakola Uganda ye Isirayiri muve ku bye bakyusa okimanyi nti omuntu asobola okutwala pasipoti ya munene agitambuliramu be muyita Isirayiri batambuliramu pasipoti yaffe ate yenjiri ebyo ebintu nkyaganyo byogera kuba ndi mu Middle East mulindeko lwe ndiva mu Middle East ndibabuulira research gwe nkoze ndibabuulira Isirayiri omutuufu yani akakasajja kajja kunkima wano Nyantanawo ajja kunkima kansirike Nyantanawo ajja kunkima kansirike olwa Nyantanawo naye lwe ndiva wano nenzire waka ku butaka ndibabuulira Isirayiri entuufu weewaawo
mweno musaaga okuva ku nnyanja ennene okugenda ku mugga Fulaati n'olusozi olunene eyo ye demarcation yammwe. Nababuuza lwaki Uganda eyina essaawa 12 ez'enzikiza n'essaawa 12 ez'ekitangaala. Mukimanyi? Genda mu geography, genda mu Bible, genda mu byafaayo, mujja kumanya nti waliwo yatambulira mu passport yaffe. Mujja kumanya nti waliwo yatambulira mu passport yaffe. Okimanyi nti awe Dubai abaana babulwako passport nga muwala n'agula passport nangitambuliramu n'agituusa gundi e Uganda n'agiweereza nnyiniyo ne bagimuleetera nnyiniyo n'addamu n'agitambulirako n'agenda abaana ne batambula. Mumanyi waliwo yatambulira mu passport yaffe. Eyo enjiri kangireke naye lwendituuka ku butaka ewaka mu nnyumba ya Yakobo, ewaka mu nnyumba ya Yakobo mu Isirayiri, ndibabuulira Isirayiri entuufu weewaawo. Waliwo yatambulira mu passport yaffe. Naye kansirike kubanga ebyo bwe mbitandika sisula. Kansirike mujja tegeera Buganda yaani. Mujja tegeera Buganda yaani. Mujja tegeera United Kingdom yeeriwa. Waliwo yatambulira mu United Kingdom nabba passport n'agenda agitwala n'agitambuliramu eri ne batukunyakunya. Kati kankubulira okukunyibwa kwa Buganda ne Uganda kugattiddwa ensi zonna. Okimanyi waliwo oluseke lwajje muyita Isirayiri olusimbye Uganda. Mumanyi oluseke lwa Amerika nga luli Uganda. Mumanyi oluseke lwa Bungereza nga luli Uganda. Ezo ensi ssatu Uganda nezeekutulako ekonomi yaabwe egwa. Buganda mugimanyi? Mwasoma bulungi Bayibuli. Buganda mugimanyi? Kansirike kuba bajja kunkima. Kansirike weewaawo tuweereddwa omukisa lwakuba baatubbako passport. Buganda eyo gye mulaba. Na buli eyabba passport yaffe egenda kudda. Weewaawo mmwe basajja mmwe ebintu tubitegedde. Weewaawo tubitegedde. Nababuuza lwaki Uganda abaala bonna beerekako enzikiza esinga obudde bulwawo nedda nja byogera mbu zonna zibadde zivuddeko Facebook ne YouTube. Weewaawo nja byogera kamala okudda ewaka. N'obutabo ngenda buwandiika. Mwe bannayuganda muwulire, emitima gyammwe tegyeraliikirira. Omulabe wammwe tasobola bamalawo. Naddala ng'emitima gyammwe gizuukuse. Tetulina nnyo kye twetaaga. Twetaaga kwekkiririzaamu. Mukama bwe yali atuma Musa ng'amutuma e Misiri, yamubuuza Musa oyinawo ki? Gwe nga gw'oyina ki? N'amugamba sina kye nyina okuggyako omuggo. Omuggo gwange gwe neetemera kulunda nte. N'amugamba gw'oba ogenda nagwo. Bw'onoosoma n'ogenda ng'osoma ekitabo ky'Okuva ojja kusaba nga Mukama yatuuka ekiseera omuggo n'agweddiza. Era ojja sanga ennyiriri nga zigamba Musa omuggo gwa Katonda. Omuggo Musa gwe yeetemera ng'agukozesa bibye gwatuuka ekiseera ne gubeera muggo gwa Katonda. Kwata omuggo gwange guli okole bw'oti. Kwata omuggo gwange guli naye ng'omuggo gwali gwa Musa ye yagutema. Bye mulina ebiringa ebya bulijjo bye muba mukozesa. Nabagamba temuddamu okugwira Museveni nga temukwasizza jjaamu mu Kampala. Ekyo ekintu nakyo nja kukinnyonnyola kubanga buli lwe nkyogera Museveni amerotika awulira ng'omutima gujja bwetwa. Era bwe mutakimusooke ajja kumekinga sure
nti abateeka mu lockdown ya myezi ngeegi nga mu Uganda nga mu Kampala temulinnyamu mmotoka weewaawo. Agenda kukontrolinga jaamu kubanga ekyo buli lwenkyogera amera olutiko. Ekyo ne tumala tukikola wiiki eno Museveni avaako. Nkugambye omuggo ogwali ogwa Musa gwatuuka ne guba gwa Katonda. Ne gukola ebikulu n'ebyamaanyi Mukama ye gwe yakwata. Ebintu ebyaffe bye tulina ebya bulijjo nga tulina Katonda kasita omutima gumala okusalawo. Dawudi yatuuka ku Sawulo nga Sawulo omutima gwe guweddewo. Era bwe yali amuzimba yamutandikira munda yamugamba emmeme eyo teddamu kugira. Omutima gwo tegweraliikirira. Mwe bannayuganda ekizibu kyammwe emitima gyammwe Museveni gye yakuba. Museveni ne gwatakubangako kibooko yakuba omutima gwe ne gufa. Kati musituke mitima. Museveni yakola ekintu mu 2020 Novemba ne December Novemba 2018-19 ani alujjukira. Na emitima gy'abannayuganda yakuba mitima. N'olwaleero abamu ekyo kye bakyajjukira. Kati Museveni ye ne bwayenjebuka asigala ayimiridde ku kiri. Yayenjebuka dda. Kati mwe mugume mitima. Yokana 14 egamba temukikola. Emitima gyammwe tegyeraliikirira. Muddeemu amaanyi mugume n'emyoyo. Bye tulina bye tutandikirako weewawo we have even more than enough kukujjako Museveni. We have more than enough. Ebyaffe bye tulina nga byaffe. Kati nze nkubuuza abaana bamenya amateeka ne balonda. NRM tekyogera nako. Abaana balonze. Anti baraba mwenne eggwanga mwatandise eddiryamu. Nabo ne bajja mu layini eggwanga ne baliryamu. Nabo ne bagamba mutuwe switi. Kati tekisingawo nnyo nga tuleesa abaana baffe ku kkubo banunule eggwanga lyabwe. Museveni yabakwasa emmundu. Yabaleese mu kalulu ka NRM. Mwe mulinda ki? We have more than enough to liberate our country. Museveni ali mu kutukolimira naye Mukama atuwadde omukisa. Bayibuli egambye sisobola kukolimira bantu abo abakulembeddwa omusajja ayina omutima omusajja ow'embogo. Olwo lunyiri luli mu Numbers chapter 23 genda y'okisome enkiyiseekaawo olunyiriri oluwulidde. Balina amaanyi bwe basituka babanga empologoma. Bakambwe nnyo bazibu. Kansomeko olwo lukanve wano ngende. Navuddeyo dda. Leka naawe Bayibuli kuva mu Numbers chapter 23. Ayina omutima gw'embogo. Abakulembedde yeddira mbogo. Bw'omulaba dduka. Numbers 23. Wama 23 jangu. Esule ya bimesa. Balamu n'agamba Balaki nti nzimbira wano ebyoto 7 ontegekere wano ente 7.